okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo balamusizaako nnyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda tukuumye nga tuli balamu n'atuusa enkya lunaku luno olwaleero nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Tumwebaza kubanga atuwadde omukisa okuba nga ffe tukyassa omukka ogw'obulamu wakati mu nkuyanja y'abo abatasobodde kuzuukuka nkya lunaku luno olwaleero. Kwanirizaako nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'ensulo ey'enkya bwe tusinkaganira okugabana n'okuwulira ekigambo okuva eri Mukama nga tetunnaba kugenda ku mirimu gyaffe okukola. Nga tetunnagenda mu maaso, nsaba okubajjukiza n'okubategeeza nti nno kya nsonga okuwagira obuweereza obwa Vento Media Productions nga tudawunloadinga app yaabwe okweyongera okufuna buno bubaka n'okubumanya, ate era wamu n'obuyambi obw'enjawulo bwe tusobola okuwaayo okuyita ku mobile money nga tukozesa merchant code zaabwe eya Airtel eri 4397850, then eya MTN eri 8388983. Mukama bawe omukisa nga mukola ekitundu kyammwe eky'amazima okuwagira obuweereza buno okugenda mu maaso. Nze akuweereza olunaku olwaleero yenze Kasujja Emmanuel okuva mu SDA Church Kanyanya era nga ndi muweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo. Kansaba wonna w'oli weewombeeke olw'okusaba olwo tufune ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku luno olwaleero ku budde buno obw'okumakya. Katonda omuyinza wa byonna, erinnya lye ekkulu ligulumizibwe lyebazibwe nnyo. Tuweebaza Mukama kubanga otukuumye n'otussa kati nga tukyali balamu. Erinnya lye ekkulu ligulumizibwe nnyo lyebazibwe nnyo Mukama kubanga otuwadde omukisa nate okulaba enkya empya ate n'okubaako ebintu eby'enjawulo bye tukola. Kaakano nno Mukama tugenda kuyiga ekigambo kyo eky'amazima. Jangu obeere naffe, jangu era otuwanirire ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwentyo bwe nsabye. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe leero ng'ennaku z'omwezi 22 olunaku olwa February kiriko omutwe ogugamba ekiddukiro kyaffe ekiseera kyonna. Ekiddukiro kyaffe ekiseera kyonna. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 40 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Bayibuli egamba bw'eti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kye tunaava tulema okutya ensi ne bw'enaakyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasiguukanga mu buziba bw'ennyanja. Olwokusatu, amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga ne bwe ganeekuluumululanga, n'ensozi ne bwe zinaakankananga n'okwetabula kwazo. Omuwandiisi wa Zabbuli eno ayongera okukikkaatiriza n'okukinyweza nti obuddukiro bwaffe n'ekigo kyaffe ye Mukama waffe Yesu Kristo yekka. Kyava agambye nti ensozi ne bwe zinaaba nga zizze oba nga zinyeenya, newankubadde nga waliwo embeera eziyinza okutusoomooza oba okutuyuuza, kigambo kya Katonda kitulaze nti nno Katonda yekka kye kiddukiro kye tulina mu bulamu bwaffe, gye tuyinza okuddukira, omubeezi ddala atasobola kubulawo mu biseera eby'okulaba ennaku. Omuwandiisi
anyumya olugero ng'agamba nti siryerabira ennaku z'omwezi nga 11 Sebutemba 2021 olunaku lwatandika ng'ennaku endala zonna okutuusa lwe bankubira essimu nteekeko TV ndabe ekyali kibaddewo. Natuula ne mpuniikirira olw'ekyo kye nalaba. Obulumbaganyi obutalabwangako bwali butuuse ku ggwanga nga n'obulamu bwali tebukyaddamu kubeera kye kimu. Abooluganda mu kkanisa baakuba essimu ku kkanisa okwogera ku nsonga eno. Abantu ne bajja we banaakakkalabiza emirimu. Ne tukaabira wamu nga bwe tukubaganya ebirowoozo ku byaliwo olunaku olwo. Namanyanga kitwetaagisa okubeera awamu ng'ekkanisa olunaku olwo, bwe ntyo kwe kubayita tubeere n'okusaba. Bwe nali mbuulira nayogera ku Zabbuli 46 eyo gye tuva okusoma. Twali twetaaga okujjukizibwa nti tewali kizinduukiriza Mukama waffe. Oyo bwe buyambi bwaffe mu kiseera eky'okulaba ennaku. Atugumya wakati mu kunyigirizibwa, era ekyo yakikola olunaku olwo. Omuwandiisi atulaga nti waliwo embeera eyajja n'ebasisinkana mu nsi yaabwe ku lunaku olumu. Alaga nti embeera eno yali mbeera ya busambattuko, yali mbeera erimu olutalo, era olwamuleetera okuba nga naye yennyamira we yatunula ku mawulire okulaba. Naye wakati mu kuyita abooluganda bajje bakuŋŋaanire ku kkanisa awamu okwekumaakuma n'okubeera ekitole obumu, Katonda kyava amuwa ebigambo eby'okwogerako. Ebigambo bino bye yayogerako bye tusanga mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 46 gye twasomye egamba nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'enaakyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasiguukanga mu buziba bw'ennyanja. Mu kiseera kye baalimu, embeera eraga nti nno ensi yali etabanguse gye yali eriwo. Embeera gye baalimu yali eraga nti ensi efuukuuse, waliwo entalo, tewagenda kuddamu kubeerawo mirembe mu kiseera bwe baali. Naye wakati mu kukuŋŋaana okwo, wakati mu kubeera bonna nga bajjudde entiisa n'okutya, ebigambo eby'enjawulo bineeno ne biryoka bijja eri omuddu wa Mukama, n'alyoka bategeeza ebigambo bino ebiri mu Zabbuli 46 ebyali byongera okukkaatiriza n'okubategeeza nti Katonda yekka kye kiddukiro ekiseera kyonna. Katonda yekka ng'ayongera okubajjukiza n'okubanywesa okubateekesaako essira nti wakati mu mbeera etabanguse oba embeera ejjudde ebisoomooza, Katonda yekka gwe tulina ng'ekiddukiro kyaffe. Mmanyi era nga nzikiriza nti naawe oyinza okuba oyina embeera ezikusoomooza mu bulamu bw'ensi eno. Teriiyo muntu atalina bimusoomooza mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo ebintu we bibeerera ddala nga bitabuse, ebintu nga bizibu, fiizi nga zeetaagibwa okuddayo ku ssomero, ebyokulya ewaka nabyo nga byetaagibwa naye ng'ennyingiza ntono, abamu ng'emirimu giweddewo, abalala bizinesi tezikyatambula bulungi, abalala ebintu bingi nnyo nga byesibye, amaka gatabuse, abaana basobeddwa n'abazadde bonna nga basobeddwa. Bayibuli etuyigiriza nti Katonda kye kiddukiro kyaffe, ye yekka gye tuyinza okugenda okufuna obuyambi mu kiseera eky'okulaba ennaku. Mu biseera ebifaananako ng'ebyo bye njogeddeko emabega,
Katonda yekka kye kiddukiro era ye yokka gye tuyinza okuddukira ekiseera kyonna kubanga obuyambi bwaffe buva eri Katonda waffe eyatutonda n'atuteeka ku nsi eno. Ayongerako n'awandiika bw'ati nti nno ekyawandiikibwa kya leero kisuubizo kikulu nnyo wadde nga waliwo okuzikirira nga kwa butonde oba kwa buntu. Katonda ye ntikko ya byonna. Tusaanye okutya Katonda alikola ng'okuteesa kwe bwe kuli. Alituwa amaanyi okukkakkanya omuyaga, n'ekirala aliyinza okukozesa okukkiriza ku lw'obulungi bwaffe era ku lw'ekitiibwa kye. Waliwo ebijja mu bulamu bwaffe naye ng'ekyamazima kiri nti Katonda abiteeseteese olw'okubaako by'atuyigiriza. Waliwo embeera ezitusinkana ng'era zisoomooza mu bulamu bwaffe naye ng'ezo embeera ze tusinkanye ezisoomooza ze zigenda okutuyamba okudda ku mutendera omulala. Oluusi tuyinza okuba nga Katonda akikkiriza nga kya nsonga ffe okuba nga tuva ku mutendera ogumu nga tudda ku mutendera omulala ogw'okukkiriza. Katonda oluusi akkiriza embeera ezifaananako ng'emiyaga, ezifaananako ng'ebintu ebisoomooza okutujjira mu bulamu bwaffe, okutuzuukusa n'okutunyweza. Kyova olaba nti kitugwanidde okuba nti wakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga zisoomooza, nga zinyigiriza, weewaawo nga zikankanya, ekiddukiro kyaffe kyokka alina kuba Mukama waffe kubanga ye alina ensonga ez'amazima lwaki ebyo abikkiriza ne bituukawo eri obulamu bwaffe. Era bwe tuddukira gy'ali ne tumusaba Katonda ow'ekisa ekingi atuluŋŋame n'okutuyigiriza n'okutumanyisa lwaki ekyo kibaddewo, aba ajja kutukkakanya n'okutuwa amagezi ku butya bwe tusobola okuwangulamu ensonga ezo ziba zitutuuseeko mu bulamu bwaffe ezirabika nga zinyigiriza, ezirabika ng'amayengo g'ennyanja, ezirabika nga emiyaga egy'amaanyi ezisituse mu bulamu bwaffe. Ekyokuyiga kyaffe olunaku lwa leero oba ebyokuyiga bye tufunamu bye bino nti Katonda avunaanyizibwa ku mbeera yonna yonna. Weewaawo embeera ne weebeera nga mbi newankubadde ng'embeera nga nnungi, Katonda byonna abiraba era ng'amanyi kiki ekyokukola mu kiseera ki ekyetaagisa eri obulamu bwaffe. N'ekirala tugwanidde okukkiriza Katonda nti byonna byonna abikola olw'obulungi bwaffe era ng'okwagala kwe bwe kuli eri obulamu bwaffe. So olw'okuba nga Katonda abikola olw'okwagala kwaffe kitugwanidde okukkiririza mu nteekateeka ye eri obulamu bwaffe, olwo ne tusobola okuwangula n'atusobozesa era okuyita mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Era tuyize ne tumanya nti nno Katonda atuwa amaanyi mu biseera eby'omuyaga. Njagala kukkiriza nti abooluganda bano olutalo luneeno we lwali nga luguddewo mu nsi yaabwe wakati nga bali mu kkanisa nga bali mu kwekumaakuma, ebigambo bineeno byayongera okubanyweza n'okubategeeza nti Katonda ge maanyi gaabwe mu biseera ebifaananako ng'ebisoomooza mu mbeera efaananako bwetyo. Naffe wakati mu mbeera ezitusoomooza, wakati mu mbeera ezitunyigiriza, Katonda yekka y'ayinza okutuwanguza n'okutuyisa mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Ayongera ekyokuna kye tuyize era kye tulabe agambye nti nno newankubadde nga waliwo ebijja ne bitusoomooza mu bulamu bwaffe, ebintu ebyo ebijja ne bitusoomooza mu bulamu bwaffe ekyamazima bibeerawo olw'ekitiibwa kya Katonda oba ekitiibwa kya Katonda kisobole okulabisibwa. Bayibuli kyeva etugamba mu kitabo ky'Abaluumi essuula ya 8 olunyiriri lwa 28. Baluumi katutuukeyo. Baluumi essuula 8 olunyiriri lwa 28. Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli egamba nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli,
ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi bwabwe. Ebimu Katonda abikkiriza ne bitukako ate ku lw'obulungi bwaffe. Oba oliawo singa tetusoomoozebwa, oba oliawo singa ffenna tutambulira kaweevu nga byonna bitambula bulungi, twandibadde tetwetaaga Katonda, twandibadde tetwetaagayo maanyi ga njawulo mu bulamu bwaffe. Naye olw'okuba nga waliwo ebitunyigiriza, waliwo ebitusoomooza, waliwo ebyo ebitusinkana, ebitutomera nga tetulina magezi na butya wa kubivuunuka, kyebiva bitutwala eri oyo alina amaanyi n'obusobozi okutusobozesa okubiyitamu. Bayibuli kyeva etugamba nti Yesu Mukama waffe kye kiddukiro kyaffe ekiseera kyonna. Tewaliwo oteetaaga Yesu, tewaliwo oteetaaga Katonda omwagalwa. Kyenva nsaba Katonda akuwa amaanyi, akuwe n'obusobozi okumunywererako n'okumanya nti ye kye kiddukiro kyo, ge maanyi go. Mu biseera ebyokulaba ennaku, Katonda yekka y'ayinza okuvuunula mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo olunaku olwaleero. Kkiriza omutwale abeere ekiddukiro kyo ekiseera kyonna. Omwetaaga muganda wange, omwetaaga mwannyinaze okubeerera ekiddukiro n'omwoyo w'amagezi n'asobola okukuyamba wakati mu biseera ebifaananako nga binyigiriza mu bulamu bwo. Katwewombeeke tusabe olw'ekyokuyiga ekyo kye tufunye nate olunaku luno olwaleero nga tugenda okukola emirimu gyaffe. Mukama ow'ekisa ekingi, olunaku lwaleero tweyongedde okutegeera n'okumanya nti ggwe ekiddukiro kyaffe, ye ggwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Kyetuva tunaalemanga okutya wakati w'emiyaga egisituse egy'enjawulo mu bulamu bwaffe, kubanga ggwe maanyi gaffe, kubanga ggwe gwe tulina okwesiga, era ggwe gwe tunaabeeranga naye anaatusobozesanga okuyita mu ebyo ebitusomooza era ebitunyigiriza mu bulamu bwaffe. Ekisa kyo n'okwagala kwo ebitenkanika kabyeyongere okubeera mu bulamu bwaffe. Katweyongere okukumanya n'okukutegeera ggwe ayi Kabaka w'abakabaka, olw'ennaku zonna ez'obulamu bwaffe tutambulire wansi w'omukono gwo ogw'ekisa n'okwagala era n'okwagalako, n'okukola ng'okwagalako bw'okuli era obulamu bwaffe. Abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi enkya lunaku luno olwaleero nga bagenda okukola emirimu gyabwe, Kabaka w'abakabaka bawe omukisa gwo, basobozesa ogituukako mirembe. Kabaka w'abakabaka abalina ebisoomoozo eby'enjawulo, emiyaga egy'enjawulo egisituse mu bulamu bwabwe, kkiriza Mukama Katonda bajje gy'oli era ggwe obateerewo obuddukiro, kubanga ekigambo kye eky'amazima kituyigiriza nti obuddukiro n'obuwonero gye buli eri ggwe ennaku zonna, ekiseera kyonna bwe tuba tukwetaagira, Kabaka w'abakabaka. Ate wakati mu mbeera z'oteeseteesewo Mukama nga zaakutuyigiriza, tuyambe tuzimanye, tuyambe ayi Kabaka w'abakabaka okuzimanya n'okuzitegeera, olwo tusobole okukkiriza enkyukakyuka empya gy'oleeta mu bulamu bwaffe, kubanga tuba tumanyi era nga tutegeera ddala nti otujja ku mutendera ogumu okututeeka ku mutendera omulala ogw'okukkiriza. Beera naffe okuyita mu nnaku luno olwaleero, era tuwa ekisa kyo n'okwagala ku ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, tufuule bawanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwentyo bwe nsabye. Amiina. Mukama abawe omukisa olunaku olwaleero nga mugenda okukola emirimu gyammwe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.